po jako akawuwo. Omwami alamulirako Ssaabasajja essaza ly'e Busujju Maka Jingo Byekwaso Kaberengetu asinkanya abakulembeze abapya abalondeddwa n'abalungamya ku ngeri gye bandibadde bakolamu emirimu gyabwe okulaba nga Busujju edda ku ntiko n'abajjukiza n'ensonga Ssemasonga 5 Buganda kwesimbye essira okulaba ng'edda ku ntiko. Mwewale nnyo bannamawulire mumpulirize mwangu nnyo okuwanika ne mu dakiika 2 abamaze okukola ki mumpulidde nze mbadde n'abantu bemmanyi ng'abamu bannamawulire bankubye okumbuliza mu ttaka kisa kya Katonda. Ensobi omulazaako ne munnamawulire asobola okukola ki okukola kyenyinza okugamba bannamawulire bannange abali wano naddala oba mityana yonna tukole emirimu gyaffe mu ngeri ey'enjawulo okusingako bwe tubadde tukola. Enkozesa ya social media obuweereza bwe tulimu kati ku mulembe omutebi guno butambulira nnyo ku mitimbagano. Owessaza Kaberenge twogeddeko naye n'atutegeeza nga bw'asabye abakulembeze bano okweyisa mu ngeri ya kisajja kikulu okulaba nga tebayisibwa mu maaso kubanga abasinga gwe mulundi gwabo gusoose okubeera abakulembeze. Kibaali kyamu makulu nnyo okulaba nga tutandika nabo mu ntandikwa kati bano akulayira nga tebakyalina n'empugumuliri ery'okuba bakyali bagole. Mbebaza nnyo kubanga bajjumbidde abamu badde beewulira nti ffe wakati bamaze okukiraba nti buli mukulembeze yeesimbawo mu Buganda yeetaaga Buganda era teetaaga Buganda ne Buganda nawe muteeka ekyo bakoze bulungi okujja gye tuli ne twogeramu bitogedde nabo ndowooza bajja bifunamu ekyomugaso. Ono abasabye okuleka enjawukana z'ebibiina bakolere wamu okukulaakulanya ebitundu byabwe. Twagala enkolagana teamwork awa gavumenti yeeri n'abali eno kubanga mu Bwakabaka bwa Buganda buli akola mu Bwakabaka bwa Buganda aweebwa obwami agabana ku bwami bwa Ssaabasajja Kabaka n'ekyo bantu ba Kabaka bazikoleza Bwakabaka nibakimanyi nti baliko ababalabirira bannampala be balonzi twagala okumanya nabo engeri gye bakolagamu n'abalonzi bakolagana n'abakulembeze. Mu bakulembeze ababaddewo mubaddemu n'ababaka ku mutendera gwa Paalamenti nga ye yawangula Minisita Judith Nabakooba nga ye Joyce Baagala wano wasinzidde ne yeebaza Ssaabasajja Kabaka okubaterawo omusomo nga guno kubanga gusobodde okubagatta. Ate njala kwebaza Ssaabasajja Kabaka tusiima nnyo tusiimira ddala kubanga bimulaba Kasujju byakola oba mu kwenda byakola buba bukulembeze okuva eri Ssaabasajja. Bwe twali tutandika campaign owekitiibwa Mukwenda yatuyita era mmanyi nti nammwe mwaliwo n'atubuulira campaign tuzitambuze tutya era nkakasa nti tubaswazizza. Kaakati ate campaign nga ziwedde owekitiibwa Kasujju atuyise tulabye ng'atulambise bulungi omukulembeze weeyisa otya. Ate ye omubaka wa Busujju David Lukyamuzika Lwanga agambye nti ensinkano eno eya Kasujju tebalese kyekimu era bawadde obweyamo eri Kasujju nga we bali abamalirivu okukolera ddala. Tuzze wano kusinkana kisookera ddala Kasujju taata waffe atubuulye Busujju ey'enkya yandyagadde efaanana etya era ekyo kituyimiddeko tuzze kumulaga n'obweyamo ate n'okutusabirako olabye imaamu azze father ze ne reverend azze okutusabirako ng'abakulembeze abava mu nju emu abakkiririza mu kkowa erimu nti Buganda yennyaffe tulina okukola nga tugenda mu maaso. Tusobodde okwogerako ne bakansala abawangula ne bawa obweyamo nga we bagenda okukolera abantu kubanga bafuuse kyakulabirako. Tulina okubeera ffe ng'abakulembeze ekyokulabirako ate nammwe okutuwabula buli kadde n'okututuma okutuusa ebirowoozo byammwe mu lukiiko olutwala eggombolola yaffe. Awo nno tubakubiriza era gye muli ffe tyakulabirako gye muli naye tetusobola kubeera kyakulabirako gye tuli ffe nga temututaddemu bwesige. Awo nno nga mwatutaddemu obwesige tubakakasa nti tujja kubeeyama okubeera ekyokulabirako gye muli. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Nani okulaba nga tubamalamu enjawukana n'okweyawulayawula tize ndi weno mulama guli gumu bonna bye Busujju mutyaffe Busujju bumu.